Ndio no kojja kagato gwayisaamu eggaali. Gundi ani ono mfananye bamuyita batya ono maviiri bamuyita batya omaze okuzanya tukole Siri kuzajja wabula ng'ofaanana Shalom omaze okuzanya tukole ate okuzajja ng'ofaananye Shalom ojja kubuuza abatulaba oba tofaananye Shalom. nze ofaanana Shalom oyagala kumanya nze ntunda putulu ate kumanyire sajja yamugamba zinga naye gundi tuve mu kulumba abantu bajja kuyisaamu eggaali ate lya tumanyi tebajja tuyisaamu ggaali. Okay tuvuddeko mu muzannyo. Luba lwali si muzannyo. Lwali si muzannyo? Okubamu olwali ne tulyoka tugenda ku nsonga. Bannayuganda abatulaba mugyebaleko naye leero nzize n'akabuuzo. Njagala buli Munnayuganda ali eyo ng'olaba ebigenda mu maaso mu Uganda ozibirize ofune w'osirikira gwe nga wooli buli muntu wonna waali weebuuze yeno Uganda gye njagala olaba. Weebuuze nti nze ng'ayagala okufuuka omuzadde enkya yeno ensi mwe nandiyagadde ozaalira omwana wange. Weebuuze wa gye tugende watuufu. Bantu bangi nnyo bafunye omukisa ne bafuna platform ne boogera naye buli muntu e Uganda yagezaako nnyo ayiseewo ekikye. Bintu byo mbutuufu bimalamu amaanyi, ebintu bibuzaabuza, ebintu byennyamiza. Bw'otunuulira nti buli kimu kati bakiyita kati mbu simanya ffenna tufiirwe, ye mentality eri mu Bannayuganda. Embeera kuva wansi paka waggulu yonna nfu. Obeera onooga oba nkola mbeere ku kyeyo paka naye at the end of the day at least ojagendera mu box. Naye njatwala okusaasira eri bannaffe abali Uganda eyo, bannaffe abagezaako okuba nga batetenkanyiza mu mbeera etali nnyangu. Kwaliwo ebintu ebijja nga ffenna tusobola bifunamu naye nga waliwo abakola ki ababifunamu. Ababifunyeemu wera ndi good naye buli muntu alina kyofunye gezaako paasinga omukono. Era bannaffe be tulina wano ku Dubai oba ku kyeyo bakubiriza nnyo okuba nga oba osobodde ng'olina opportunity wandibadde oyamba Munnayuganda munno. Tomuyamba ng'olina kyomusuubiramu, muyambe oyagala abeere bulungi. Osanga naye anaakwata ogwo omukono n'aguyisaawo ate n'agukola ki n'aguwa omuntu omulala. Bintu bingi nnyo tubiraba naye ne twefuula abatabiraba naye nga tukola ki nga tubiraba. Uganda y'ensi gy'osanga omuntu eyasoma nga bamuggya mu nnyumba ne bamutwala okulonda ne bagamba tamanyi kusoma, teyasoma, tamanyi kuwandiika, ne bamutiikingira ne bamuwa omutwalo ng'alina diguli eri mu buliri. Sijja kugenda nnyo mu factors naye weebuuze tugendayo watuufu. Bantu bannyo bagamba nze ebya politics tebinkwatako kubanga oba ensonga eri nti bajjawo politics temwamusoma abasinga oba abakulamu eno generation yaffe, kuba ndaba kyetwayita generation yaffe naye etuuse naye neyo ndaba eyitawo. Where is the way to go? Ebisinga Katonda yasinga okola ki okumanya. Amanya mba Temple ku Dubai Uganda bandina omusajja Devi agenda kuba abeeyanjulira. Tuwe program ya leero nagadde mbeeko ne bwempisaawo nga tutandika naye nga gy'oli yonna weebuuze Uganda ki gye njagala olaba. Njagala laba Uganda eno oba njagala laba Uganda eno. Gwe mundaba olaba ebintu bitambula bulungi oba bitambula bubi, ki kyokozeewo? Yes, Devi weeyanjulira abantu. Nga bulijjo Devi ku Dubai Uganda ddoboozi mu ddungu mbatuze leero n'emboozi nga nzikakkamu
eddoboozi ekkakkamu kwatagana ku nnyaffe Uganda. Fenna gye tuva olaba nze ebiseera ebisinga bye njogera sibirumamu oba soogera kusanyusa oyo ayagadde okuwulira, wabula njogera ago amazima nsenga nze ku lwange gendaba. Nti abasinga tugenda ne tunenya omukulembeze aliko ne twerabira okunenya entegeera yaffe tutegeera tutya. Uganda ngibaddemu, mwenkulidde, mwensomedde, wano tuzzeewo ate nga wembala emyaka gye mbadde wano ngibalira ku ngalo giringa 3 ku 4. So kitegeeza ki ekyo? Nti ebbanga lyange lyonna libadde wa Uganda, ate nga era ne wano sisuubirawo kweyongerayo ku myaka giwerako 3 nga size waffe. Omusajja omu yagamba Uganda, nnyaffe ettaka Uganda twagifuula limbo, nti omuntu abeera ku kiwu kyeyo, bw'amala okufa ne bamuteeka mu bokisi ne bamuzzaayo nga bw'onoobeera mu kibuga noba wonoozimba awantu n'ofa ne bagamba bakutwala ku kijja. Naye nga ki ekireetera ekyo? Butategeera bwaffe ki kye twagala oba naki ensi kye twagala gizimba, n'abo abaddawo kye balitandikirako. Tugenda ne tujuliza okusoma obutabo oba abalwanyizi b'eddembe oba, naye nga ddembe kiffe nga ffe tetutunuulidde. Kiki kye twagala nga ffe Bannayuganda? Kiki kye twagala okukyusa mu ggwanga ekitatambula bulungi? Kitulemye okutegeera. N'osanga omusajja alina digiri, yasoma, naye nga ne bye yasoma n'ogamba nti oba bye yasoma byamufa ttogge. Fedda we nakulira ng'omuntu yambala essuuti ne bagamba oyo nno gundi muyivu, nga tumanya nti asinga okutegeera, aba n'amagezi mangi. Naye ng'olwaleero oyo gwe baba bagambye nti agize ayambala amasuuti akoze eki, ate nga be basinga okukola ebitawansa mu bantu. Ekyo nno kituwa kyakuyiga ki? Nti ogenda sisitimu yaffe nga we abazungu we bagitudizayiningira etubugumyako okubeera nti kumanya naye si kutegeera. Omanyi okusoma, oyinza osoma n'oyita ebitabo n'ofuna digiri ne masters, naye okutegeera n'okumanya kuva mu buntu era kuva mu butonde bwa muntu. Tujja kutunuulira ebimu ebize bibaawo mu ggwanga, kyova olaba n'ebiriwo kati nga tewali njawulo, ng'ate nze mu kulaba ebintu gye mbirabamu bifuuka kubeera nga biwaaseninga oba byonoonekera ddala. Nja kutunulako ku nsonga yabaddewo ey'emmwanyi n'ekitongole kye balwanirira nti kisigalewo, naye nga n'oyo alirwanirira ali mu paliyamenti ayogera ng'omubuuza nti oli munnamateeka, naye omulimu gw'ekitongole ekyo mulimu ki omukulu era oguli mu ssemateeka w'eggwanga Uganda, nga tasobola binnyonnyola, kunnyonnyola oli omuntu wa wansi gw'alowooleza nti gwakiikirira oba gwatuusiza endowooza ye, nga talina kyakola ki. Tubadde n'abasajja ab'amaanyi nga mukadde waffe
Ali Haji Hussein Kyanjo, basajja baali boogezi, abasajja bawafula ogutu, basajja baali b'amaanyi mu kwogera n'okuteesa. Naye ate ku mulembe gwabwe bye tulaba lwaleero mu paliyamenti yaffe ey'eggwanga Uganda tebyalabikako, nti kati paliyamenti efuuse ringi, beekuba bikonde, weteeka erigasa munnayuganda ate bamaliriza balwanyi. Nti ekyo no kiva ku ki? Nti abantu bagenda ne bafuna endowooza oba ne balowooza nti buli kimu ogenda kikwata mu ngeri yo nga gwe bw'olaba. Kye nabagamba nti Pulezidenti Museveni afuze Uganda but agifugidde ku psychological ne ssemateeka waffe omunafu, kw'ossa n'ababaka abateetegeerera be tusindika mu lukiiko olukulu olw'eggwanga, nga bonna era be bavuddeko nabe yenna ali mu ggwanga Uganda ne bye tuyitamu n'oyo munnansi, ate nga ne be bavaayo ku marediyo n'amativi nga bawooza balwanirira omuntu wa wansi oba omunnayuganda. Kyannaku nti omusajja omukulu okwata okubagana ne musajja munno, naye ng'ate mwenna ebitundu byammwe gye muva byabateekamu obwesigwe nga balaba nga mmwe omusaanidde okubeerawo ku kitundu kyammwe ekyo n'abantu bammwe abo n'obo abasomye mu kitundu ekyo gy'ova, okulaba nti gw'obateeseza mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Naye nga bakulaba ku ttivi oli kusindirira munne ebikonde olw'okuba akoze bw'ati. Toyinza fuga busungu, naye olina okumanya wa wooli. Anti kye neebuuza nange, omuntu yenna bwe bakuwa obukulembeze Okitegeera? kyovula waliwo abantu abatera okugamba nti bantu bavuma Bobi Wine n'atabaddamu, Bobi Wine taddamu bantu. Ebiseera ebisinga omukulembeze olina ebintu by'otakola. Omukulembeze olina okuba n'obugumiikiriza n'obukkakkamu nti naye bakuvuma because bw'okera ku makya n'ojja ku bwali oba n'ojja mu leadership, there are things that you have to accept. Olina okkiriza criticism, olina okkiriza judgment, olina okkiriza okukusalira, olina okkiriza okukuvuma mu nsi nga Uganda oba mu nsi za Africa ezisinga. Nti omwana ajja kujja nga takulabangako akuddeko akuvuma. Twe bantu bangi nnyo, mostly generation yaffe eno tuvuma nnyo okusinga ebikolwa. Bitono nnyo naye obusobozi tulina nnyo anti ate tuvumira nnyo ku internet. Okuvuma nze kye ŋŋamba era kyenzize nga njogera ate kye ŋŋenda okukugamba nti gwe okudda wali okuvuma omuntu ekigambo nti gwe oba oli kino oba oli kino tekikyusa muntu oyo yadde. Anzi kye ŋŋamba Abannayuganda nti okuvuma nti teri buyinza, teri pawuwa, teri okumuvuma nga ye abamwetoolodde be baakitandika. They start it. So today, if it turns back at you, you have nothing to do with it. Wovaayo n'onvuma n'enkuddiza n'enkuvuma, kitegeeza bagamba bbanja lya mwenge ligwa naki? Nanti era tewali kati image eyo anti tugiveeyo, but bagamba bagoberedde. Oli mu Uganda w'oŋŋamba nti Bobi Wine tayavumangako muntu. Recent akoze rally yayimba akayimba kali kaakano nti obululu tebutwawula, toba ku katuuti n'ovuma oyo govuganya, wabula tutabbire tukole ki? Tukirize. Yakoze ki ye? Buli wabeera katuuti fine osobola okukootingayo ku statement okwoting gye ziri nti kitabanyi kya Museveni ekigwagwagwagwa teyakyogera. Tokijjukira statement recent akizeemu ate n'asalawo nti yeebuzaabuza
ng'atakyogedde akyogedde mu butali bugenderevu. Okitegeera? So kisinziira nga ggwe image gy'okutte n'osiiga mu ekifaananyi eri mu bantu na future ki gy'okola ki gy'oyagaliza eggwanga lyo. Ojja tunulirawo na lebo zaake, efujjo, arrogance gy'akola luli lukiiko lukulu lw'eggwanga. Siyasinga kati dembe ki yafunye ki bwe baalwana ku togikwatako kiki ekyavaayo? Munnayuganda yaganyulwamu ki ate nga bo baasigala bafuna ssente? Njogera ku mubaka, wulira, njogera ku mubaka gwe basasula over $3,000,000 omwezi ng'omusaala. Njogera ku mubaka afuna allowances. Njogera ku mubaka afuna buli kimu, ne walwala gwe bateeka wabweru, bano banamboze babatwala wabweru ne bafuna treatment. Okitegeera? Omubaka agamba nti agulwanirira oli omuntu. Kati mbuuza mu babaka abo nga be tugamba bali mu parliament, muli babaka bo basoma ki? Dokita ono amala emyaka 4 ng'asoma obwa dokita afuna ssente mmeka? Omusomesa afuna ssente mmeka? Ebyensasula byo byasoba e Kampala. Okitegeera? Kati yoyo omubaka gwenjogerako nti ye tasobola kukeera ku makya n'agamba nti akola ki? Ojja kubuuza kakati Tempo, kankubuuzeeyo ekibuuzo. Bagamba kibiina eky'emmwanyi ki? UCBT eky'emmwanyi bwe mbuuliraayo kuba kivunaanyizibwa ku balimi b'ebyalo. Omulimo gwakyo omukulu kuwandiisa balimi. Like Abannayuganda bakirese wandiisa balimi bamu. Ekibiina kyatandikibwawo mu 1995. Si kipya. Nalina omwaka gumu. Si kipya. Si kipya. It started from 1995. Who started it? President Museveni kenyini ye yakitandika. If I start something, otandise YouTube, n'ongamba njijjawo. And even you don't know what is the use of that. Kyaliwo kuwandiisa balimi gwe mulimo gwakyo mu ssemateeka we Uganda. Lwaki bagamba emmwanyi? Bategeeza emmwanyi ya gavumenti. N'okulondoola abo be bawandiisizza, abo be bawandiisizza abalimi b'emmwanyi. Oba okitegeera? Kakati njagala nkubuuze oba ggwe weenagamba enamba y'essimu akulira ku kyalo kyammwe gy'ova. Kale mbuuliraayo kuba oyo oyinza okumanya nti LC1 ye Gindi, ono ye Gindi, ani akulira egundi ekibiina ewammwe ku kyalo kyammwe omumanyi? Ekibiina mumulina eky'emmwanyi ekyo USAID? Simumanyi, bankulize. Nti ne mu byalo ojja kutuukayo obuuza omuntu nga tebamumanyi, taliiyo. Kyeboogerako tebafokasinze onaze atutega katego ky'okutugamba okugyawo ekintu ekyafa edda. What is behind? Bagamba behind of the scene. Kiki ekiri emabega bwekyo? Kiki kyayisaawo? Before tugende ku parliament tutandike okulwanagana nti ate ono wefudise okuba wanuku. Muba mutegeera. Sinnakutegeera. Osupporting etteeka ly'emmwanyi oba oli jjungu oba tubagamba terina mulamwa. Like sinnakutegeera. Si supportinga. Ye etteeka ly'emmwanyi gw'olirabamu buzibu ki? Tteeka lya mmwanyi. Okitegeera? Naye ate wabula okukugira ogamba mbu kino ekibiina USAID tekivaawo oba kibeerewo, ndaba nga is total rubbish. Okubanga kitulwanya mu parliament. Yes, wano kibaddewo naye nga n'abantu bennyini akukyala abalimi kibaddewo nga kyebamanyi nga tekyopalatinga. Nkugambe kibaddewo 1995.
Ky'omugaso gwakyo guli. Nze nkuze, nze kenyini kamwa koogera. Muzeeyi wange yatwasimba emwanyi ebya nadisi biki we byajjira. N'agula emwanyi ezize nga ye. Ne tuzisimba. Omugaso gw'ekyo ekibiina guli. Tisalabayo muntu wa kibiina ekyo simanyi ekibiina ajja. Naye ng'ate omulimu gwakyo omukulu kuwandiisa balimwanyi. Kye batte mu palamenti kye batayagala kiyite. Tebagala bakijjewo bagala bakijjewo. Tebagala kwewandiisa. Before bagamba tebakola ki temwewandiisa. Tudde olwaleero abantu be bamu anti ate ekibiina tekivaawo nti kale ekibiina tukijjewo nti ate tekivaawo. Gireteeka ku kibiina kiwandiisa. Okitegeera? Ab'emmwanyi tebagala bamanya nnamba yaabwe. Ate nga gwe mulimu omukulu ogw'ekibiina. Kuwandiisa buli yenna ayina emmwanyi. Mulimi w'emmwanyi. So kirukinga. Kitegeeza bw'oba toyagala kwewandiisa oba kukuwandiika nga mulimi w'emmwanyi, then ekibiina kiba tekikyalina mugaso mu bufunze. Kiba kirina vaawo. Yes. So gavumenti ebadde eyagala bagende tabawandiika buli muntu alina emmwanyi mu Uganda bamumanyi. Kyekyateesaawo ekibiina ekyo okulondoola okuwandiisa buli mulimi w'emmwanyi n'okulondoola omutindo gw'emmwanyi. Bwe kiri ne ku bintu ebirala nga bw'olaba kofi, emmwanyi y'ekofi, nga bw'olaba ti, kuba mulima ti. Bameka abalima ti? Ate cotton naye yagwa. Cotton gyali. Ebikajjo bye mwabikola. Cotton gyali. Bawandiisa buli alima ebikajjo n'amaliza nga loole bagigula 5,000 ey'ebikajjo. Kuba mbijjukira ejjinja. Gwayita loole ennamba bw'etejjudde ne bagigula nusu 5,000. Emmwanyi teetuuke waawo abantu kye beeraliikirira. Ebintu by'ebikajjo. Wewe munaabawandiisa. Muyinza otandika n'obbasetingira price. Ebintu by'ebikajjo. Nti ebikajjo ebusoga oba abasoga baasimba ebikajjo. But bagenda oyingira mu kintu ky'ebikajjo nga waliwo omuntu like factory eyali abirima ku large scale. Nga ye yalinga nanyini project. N'afuna amataka agawera like nja kuwa Madivani kuba yatwala almost Busoga. N'afuna ki? Mbimanya osovuga mayiro namba ng'oli ku bikajjo. Ettaka lingi nnyo. Kachira yenna ajjuddeko ebikajjo acres and acres. Kachira n'avaawo alina ettaka liri ku saidi ligata Luwuka na Luwuka alinayo acres and acres z'ebikajjo. Kakati nti najja n'akola ekintu kati ne bajja bateekawo ekibiina kye baayitanga Busoga Sugar Growers Outside Growers Association. Mwami yali akikulira amwerabidde namukolera nako. But nti nga ye ajja n'agaba ensigo ez'ebikajjo. Naawe abantu ne bakola ki? Ne balima. Ne basimba. Abamu najja ne bapangisa ettaka. Kati ne wajja baggulawo ebyuma. Abakola sukaali. Like Mayuge waliwo baagulawo ekyuma ekikola olwedde baali balina ono ani Madivani yaliwo yoyo wekakira waliwo nowa wano ng'ogenda watuuka gundi ono nanyini ng'ogyeko Kinyala nkyerabidde oyo gundi Meta ow'Erugazi. Kakati bwe bateekawo gundi eyo ne balima so kyangu nnyo nti oli asobola okuseetingira ki? Price. Kyetutagala ku mmwanyi. Okitegeera kubanga ye yatandika naye eno emmwanyi gye boogerako yava ku bajjajja baffe. Okitegeera yabawa ensigo yasetinga price. Kuba yabawa ensigo abamu n'abapangisaako leke n'akwata amataka agamu n'afuna lease
n'abawa okitegeera kuba Busoga balina eyo in simple terms baali balima maali okitegeera nga oli wanaagamba nti mpangisiza so kyali mu style of wet nti ajja n'akwata ettaka n'agamba nkuwe miliyoni 5 pa eka olina ttaka lye bugazi ki n'oliwaayo n'agamba ntemako entemo zange mmeka nti ebikajjo bwe bikula it takes 1 year wekiba nga byakatandika baakabirima that is one year and a half n'atemako ebisooka obwavu bwe bwalumira nnyo Abasoga nti omuntu atadde mu mwaka gumu n'ekitundu ng'ataddeko ekikajjo okitolina kirala kyolimako anti alipangisizza anti kati ekibiina ky'ogundi baali bataddewo ekibiina ya Busoga Outgrowers Association naye nga womanyi ebye Uganda bitambula bitya nti n'abo bennyini nkugambye nze by then nali ntuula senior 4 nga wonoobeera mu kavaaka nga weeyiyaamu ebyekivubuka webbakire waka nga webbamu ewe waka kati oyo gaye yali akulira ekyo ekibiina kwe kumufunako akalimu nampaayo era nabyo omuvubuka biki nampa akalimu namu nemukolerako awo kavaaya kasibanga gwanvu omugagga kyali kitya kyeyakola so baakolanga nti nabo baabanga n'amasamba agaabwe nga kati bayitamu ne bagula kati bo ne batema ne batwala gwa ekakira ku kampani kirebe njagala otandikire wano okitegeera tubawadde ettaka tumaze olimamu emirundi gyaffe 3 wangaye baaba wange ettaka nga kisinziira gwe oteesezza bapangisanga ettaka lye balimeko ebikajjo naye nga batema emirundi emeka 3 2 kisinziira gwe egyoyogeddemu nawe so ebaatuka ekiseera ng'obwavu butabuse ng'abantu abaali akaseera tekakyakola ki era enjala yabaluma naye kyengezaayo okugjayo bwekiti kyenkugambye nti politics we Uganda bwamuzimba kirala talina kyagasa muntu wa wansi okenyonyola ku ttaka tugende mu maaso kakati kyenkugambye wano nti we bamala nti ne gundi nga yo factory yali erina ebikajjo byayo kuba kakira ajjuddeko bikajjo byonna bya kampuni kasaba amalumalizo okozesa naye ettaka lyenkugambye ebikajjo bingi byabwe nga bo kyekyo abasajja kye bagamba baatulimisa ebikajjo okitegera nti kakati we bamala bo kyenkugambye nti bituuka ekiseera ne byokola ki wobanga gwe mugagga n'olima osooka kukwata ku kikyo oba osooka kuleeta kirala sooka n'oleeta ekirala ekikyo ne kitambula kakati olaba ekikyo kikendedde then n'olyoka okola ki kakati amasamba gonna gali we gaba gakuze nga gatuuse kutemwa basooka tema ki wa mugagga kakati bali olw'okuba nti ojja kutuuka ekiseera obeetaage ogenda kukola ki tojja bagoba nti temundindeetera bikajjo ogenda kukola ki kubatema ku mutwe price gy'olina okusala kyenkugambye nti ogenda mugamba nti taani ya $5,000 naye omanyi kibayita taani y'ebikajjo ogimanyi loole enamba si loole enamba loole ebeeramu taani 10 ez'ebikajjo nawe okubaga loole ya 15 ku mawulire va ku byamawulire kyenkugamba nkugamba reality ekiriyo waaliyo kyenkugamba nti woba okukola guno omulimu gw'okola ekikulembera research n'okutegeera ekintu si kujja wano n'ogamba nakiwulidde nange ku mawulire eyo nakiwulire eyo waliwo eyakiŋŋamba takirizibwa kwogera byatamanyi taani ebeeramu taani 10 nga bagitemyetemye bulungi nejjula ennimiro wali 10 naye gye bayitamu eroole ebeeramu taani 10 naye kye bayita taani okimanyi ntangazaamu n'otangaze n'abalabi
enjole y'ebikajjo ebeeramu ebikajjo 21 mu 5. kaakati okubala nti ettaani eweze balina kye bayita gwe bayita omusingi si gwa nnyumba ogwo omusingi gwe babala gubeeramu enjole ezo nkugambye enjole emu ebeeramu ebikajjo 25 omusingi gubeeramu enjole 20 mu ezo mu 5 kadde omusingi kadde enjole ebeeramu ebikajjo 20 mu ebyo mu 5 omusingi gubeeramu enjole 20 mu ezo mu 5 kati ttaani kati ettaani ekuŋŋaanya kisinziira obunene bw'ebikajjo tojja kuleeta obukajjo nga bulinga payipu gambe bugenda kola bugenda kuzitowa n'amazzi ekikajjo ky'ogamba nti kikulidde mu lutobazi kiba kirina amazzi okitegeera kiba kizitowa kiba kizitowa ate kati ttaani bapima kitaani lyeba weight luli lukyuka bukyusi nti kilogulamu ne muva mu kilogulamu ne mugenda mu gundi mu ttaani omusajja ttaani agigula emitwalo 5 kyenkugambye si ya mitwalo 5 nga bwe bakyogera naye ekyo kivudde ku kyenkugambye nti Madivani abeera n'ebikajjo bingi wabeera n'ebikajjo bingi kyova olaba nti sukaali ye talinnya tasala takka naye ate ebikajjo bikola ki bigwaka bbeeyi oba okitegeera kyenkugamba kantangazemawo naye uganda nga bwentegedde ensonga eno bano abasajja balina ssente abeeyita ba investor wanzijukirako emego waliwo akaseera ebikajjo ebyabula oba ojjukira nga sukaali abuze mu ggwanga ne batandika n'okuba nga bamusuubulawa bamusiba teyabula bamukola batya teyabula Salimu Sale n'abanne Botafire bamugula ku stock kye bayita stock market ne bamumalako ne bamuteeka mu stores ne bagamba nti tebakyalina sukaali market wasoma gundi kamasi omanyi twogerako abalina ssente kati webamumala ku stock market ne bakola ki n'alinnya watuuka ku gundi ne bamulirizinga kati kyogamba nti ebikajjo ebbanga lye baamala ebikajjo byali bikuze nkubuulidde ebbanga ly'ebikajjo litwala mu bbanga esooka kati oweddako 1 year gy'emyezi 12 kakati kyongamba sukaali yamala myezi 12 ng'ebuze abasajja bano bamanerenda bainvesita baatunulatunula nga boolaba nti bamadivani ababali ejjinja abalina ssente nnyingi bagenda ku bannakyalo ababeera ku kyalo awo ne babasasula ssente bakozesa amataka gaabwe bantu bangi bosanga mukyalo balina akataka katono ninga kakitaba nga kisobola ogendako ebikajjo ne babasasula ssente balipangisa emyaka walabira nga jjinja abantu beetakula beeryankuta n'ekyokubiri n'ekirala abamu tebaalipangisa baali balina obusobozi naye nga bwolaba nti bino we twasoma nti Natal Province in South Africa we baali balima ebikajjo kuba nabo be basinga olima ebikajjo naye woba wasoma nti ebikajjo birina okulimibwa omuntu ono ku large scale ng'alina ettaka eriwera kuba ebbanga lye litwala ogwo omuntu olina eka emu kwodipendinga kwolima emmere gy'olya obusazeeko olirimye for 1 year kositi ekutwalira okuggyamu ebikajjo ebyo mu ttaka omwo nga tolifunamu olina okukozesa tractor okuligiggyamu tekikigenda kubeerera kyangu okuyita mu myaka nti ate n'emmere eya bulijjo ebeera ku season emyezi 3 okungula mu mwaka woba obaze sizoni esooka neddako osobola ogirimamu sizoni 3 oba 2 katugambe 2 ezirina omu sizoni 2 n'omanya nti omwezi guno nkoze okusambula kye bayita okusambula nsimbye nkoze eki nkungudde nzizizaamu okitegera
nti kati abantu baatuuka ekiseera abadde adipendi ng'alina akataka katono akataddeko ebikajjo nga kyagenda okuddako kikugula mmere eya buddeire. So bano abasajja balinga abakozesa bannansi abantu ababeera ejjinja ne babalimisa ebikajjo nga babasuubiza nti bwe tugenda kukungulako ebbanga lyaffe abasobola oteesa 2 bateesa 2 abasobola oteesa enkungula 3 bateesa enkungula 3 ne babanga bamaliriza bakoze eki bajjeko bakungudde nga bakulekera gwe ensigo. At the end of the day nga nawe ogenda kukuza ebikajjo ku land scale ennene oba ku large scale ng'ogenda bikuza ate ng'olina biguza bo of course be balina akatale nga bonna bogenda bibaguza they will set for your price nga bakugisizzaamu amatooke go muwogo wo kitegeeza ero nebbanga wonaagalirwa bizzeemu gye ebikajjo bijja kuba biddamu okukola ki okula kuba n'ettaka lyennyini okugyamu ebikajjo likyusa okuzzaamu ekirala boyina liba lina okukola ki newokumulamu ekikajjo n'oteekamu kangezo osimbyemu kasooli kasooli oyo tajja kudda nga bwe yandize ajja kudda nga alinamu ebibangabanga wanaakomawo biki gudwe naafe abamugimu naye era mubeeramu kuba ebbugumu eriri kuba ebikajjo we bikula engeri gye babirimamu nti bakwata ebisaaniiko ebyo ne babiteeka mu layini ne bibeeramu so byacumuleetinga ettaka ebbugumu nti emmere yonna gy'osooseewo okuteekamu nga bivuddemu ebyo ate n'okubijjamu obujja kuba bikwata nnyo wansi. Kakati awaddako anti kyekugambye olina kukozesa tractor olina obikumulamu obijjamu kakati ne woba olikozesezza nti ogyemu ebikajjo first season tejja kujjanga ki bw'ogisuubira ate ofunamu season eddako kuba ettaka liri liba liweddemu ki ebbugumu oba oyo otegera kyenkugamba kakati kyeŋŋamba nti gavumenti egenda nereeta ekintu n'abakulembeze kyeŋŋamba tebagenda okujjako okuleekaana naye okusomesa munnayuganda ku kintu kino n'akitegeera si buli omuntu ali eyo wansi nti ategeera kigenda mu maaso ani ow'okunenyezebwa omukulembeze kuba omukulembeze bagenda okulonda nga bamanyi nti olinako entegeera ey'enjawulo ekira ku abo abakoze eki si kulwana kulunze genda obanyonyola ebikajjo babafere naye bana abalimisa emmwanyi nga babalimisa ebikajjo bemusula pamba emwanyi tebasobola bafera lwaki batata baffe basomera ku mwanyi bamanyi valiyu y'emmwanyi bamanyi anti bajjajji balimisa nnungi bagiwe bamita peneti bajjajjirima mugirime nga nnyingi ge bakola ab'ebikajjo babajje balimise kuba kati nze nani mwanyi gye nalaba wano Uganda gye nkolereyo ku coffee shop bw'osangayo emmwanyi osangako eriko Brazil simanya eriko Brazil Uganda bagimikisinga olwedde emmwanyi eriwa yatandika ddajjani kyokka bakyagikayanira e Kampala anti kati ebintu bye Uganda bye bino nti mwe bajja kukuggyako emmwanyi oba ku $1 mmeka bajje ate bakomyewo bakuguze kofi kuba nzukira twalimanga n'eppamba bwe balina tendensi eno nalabako pamba bakyamulima naye yagwawa kyenkugambye mukole research pamba akyalinga cash crop gye bulyambo cash crop yamanya Uganda anti Uganda mu central tebagitolina omanya ab'ebyennyanja bennyini wulira mu central mwe bintu mwe basinze obitta naye nga mabbali bitambula yes that's why nkugambye make a research emmwanyi mabbali simanya bana abali Uganda wodde Uganda genda linnya oba vuga emmotoka yo genda erira eriyo ebyuma ebyo ebisunsula kotono olowooza gwe bisusula bamusuubula bweru ekapeeka ate kapeeka eririra sitegeeza
ebyo byonna byebagaa baasuula babisuula mu sente nkugambye genda lira batugamba ebbeeyi mwagisuula wulira ate lira abantu bayimiriddewo kuki batugamba abantu beeyo mu byalo obwavu bungi anti kati bayimiriddewo kuki kuba ekifo kiriho tibiki si be babalima bayimiriddewo ku birime ebyo sunflower simusimu ne cotton jinja yimiriddewo ku bikajjo naye ate ebikajjo mwabisuula price ensonga lwaki abamu baamu lwansonga basuula ebikajjo yes kati muganda wange ekintu kiringa kuteerawo oba otunuulidde eggwanga oli abyo balimisa bingi nnyo babirina ku mataka ne tebalina bebabiguza kati kankubuulire genda yita na gundi kitugumu bwenzire gamba ngenda kutambulira ddala mabbali soke nfune research yita kitugumu genda waliwo gende mu byalo lira ojja kudda mu byalo bayitawo dokumiti ojja kugenda Aluwala primary school ebyo bitundu ebyo byonna kotoni mwabeera kakati kati kankuweeyo gundi nti eyo mu bitundu byeyo Aluwala natambulayo nti ate bo bafunamu mu ngeri eno nti abalimi oli akwata ajja n'agula kotoni n'afuna sitowa n'amugula mu byalo kakati gwe owalima kotoni woba omudeesi okumutunda oli n'amugula nga gwe yazimba ennyumba ye wamuteeka ye n'atuula awo gwe nojja n'opangisa ennyumba buli kiro ya kotoni egenda omu ayinza ogiryako siringi 10 ekye Uganda buli kiro ye si yagula but kukozesa nyumba ye nga sitowa ye ye ng'atuula awo kujja kukugulirawo naye nga tuvudde osooka ombulireko n'agula koto Uganda ekyalina birime kibyefulumira ebyinza okugamba byetulina mu ssente byetufuna mu ssente mutandikidde ku mmwanyi gatako n'okuvuba kwonna kuba ndaba n'okuvuba bangamba kwafuka kwa misinde ye ekyo kyogoba abantu kuvuba kyo ekyogerako kituufu bavuba obutono obutimba obubivuba buyingira butya mu Uganda wembasaaga ne Dubai wetuli waliwo abayita ku mazzi ne bayingira nga tebabategedde anti nkwankubuuzi amanyo anti amagendo wogamba amaanyi kugateeka ku muntu ogateeka ku wali we biyita oba ogateeka ku ono amaze obifuna nziramu ekibuuzo kiri gyo nina gateeka we biyita kakati w'obanga oyingiza obutimba n'ekikebera omutindo ne kibukebera omutindo ne busasula omusolo ne buyingira mu ggwanga oba oyingiza bwaki buntu babusibe ku bitanda beebakemu ng'obwensiri babukozesa eki bannange bingi nnyo tetusobola bimalayo omanyi waliwo ebintu by'oba otunuulira n'oweebuuza nti wabanga obijjeeko omusolo ne biyingira waliwo ebiyita kakati kiringa okuŋŋamba nti baliwo bye bakolaki bye bakukusa bano bwe bajja bagoba emisinde bayingiza sigala be bakuba amasasaala abavuga zino emmotoka zibamenya emitto bagamba bayingizaki bye bakubirako amasasa ate tumanyi sigala gwe bagamba nga bamujja Kenya okuboda gwe wali olaba ng'atunda nnyo wali omulaba mu maduuka nga woolaba obutimba bw'ebyennyanja era bwe kino kirina gye kitunda munnange ewwa era walaba nga mutono kubanga amaanyi bagateekawa gye bamugja ne waayita ziba ekkubo liri oteekewo amaanyi nti gwe nkwatirawo wali nga kati we baateekanga kwoyo sigala biki nti bwe waakiri wodduka akukuba essasi baba bateeka ku butimba kati womala oteeka wali amaanyi mwatuuka ne ku extent obutimba busulamu amaanyi womala ogateeka wali kati wovaawo eba next step kuki ng'olwanyisa buno obwayitawo edda oba obwe bakukusizza mu mikwesese
okitegeera naye tojja kuŋŋamba nti wali is open ate ojja olwanyisa eki ebyennyanja byani bye bakwata babiteekawo ŋŋamba byani byo nti waliwo abirinako obwannannyini ebintu ebiganda ebisinga birinako obwannannyini nedda ebyennyanja nga gavumenti buvunaanyizibwa bwayo okulaba nti wetubawo oba abavubi bavuba ekyo ekiri ku mutindo kuba nti naawe we bakuwa ekyennyanja nga kikulu kinene bulungi kivaamu akasente akawera n'ekyokubiri nokyeexportinga n'okukolera export oba okitunda wabweru w'eggwanga gundi nnyingi evaamu baagala wa n'ebito chance ekulu okitegeera n'ennyanja eno oba ogiwadde okuumya obutonde obw'ennyanja kakati ovubye ekito ovubye obuto enkya onaavuba ki kuba obuto buli bwe bwandizadde bw'onoovuba enkya bannange bingi nnyo naye tesobola bimalayo tugenda kudda ne sitole y'amabira nga meta ge yamalawo babalekera girekeyo sitole tugenda kudda ne sitole y'amabira ekibira ekyo ebbanga lyekibaddewo wadde vya otegeerawo nnyo n'ekitundu kale ekisigaddewo n'ekitundu ekisigaddewo twagala tudde ne sitole y'amabira mwebale nnyo mwebalire ddala musule bulungi tubaagala nnyo tubagaya ddala webaliko okumya ku Dubai Uganda Tixport ye kampani empya yagenda okubanga ekuyamba okutegeka events gwali mu Dubai ali e Kampala beera nga weesiga Tixport mu ba booking agent abategesi b'ebivulu mwenna mwere nga mukwatagana ne Tixport ate gwe muna Uganda aleeyo ng'oli Uganda oyagala shoppinga Dubai oba gye bayita shop Dubai shop and ship osobola okugula n'ekintu basobola okugulira n'ekintu etushipingira ekimu nga kikutuukako bulungi nnyo Uganda ku bwangu nno obwa ddala binnyo ebirungi ebikyajja ate era ebikyaddira ddala gwe munauganda ng'oli mu Dubai muno oyagala kukolera website oyagala kutandikirawo nti nina oyagala kukola application app yonna gy'oyagala okukola oyagala kukola app ya mmere oyagala kukola app ya business oyagala kukola app ya dduuka lyo beera ng'otwanguyira otukonako tubeere nga tutukola ki tukufunira abantu abatuufu abasobola okukolera application eyo egenda okwanguyiza obulamu Tixport yemenyo tukoye okugula ticket yes ntakiyita bannayuganda waliwo event egenda obeerayo Timo versus Katsuji bayita mwenna abannayuganda abali mubeere nga mubeerawo twavinge fan tunyumirwe simanyi naye nange nandibaddeko eyo musajja wange Timo nendaba nga bamukuba nga tuddekawo banayuganda njagala bajubikisa Desemba eno yennyini nga 7 oba nga 7 wabula vibes UG celebrating Uncle Timo wowangula bwanyi ekirabo kyange nja kiwa tembo era womulaba mugambe ekirabo kyange okuva obadde owangudde bw'anaaba wangudde tugendamu pikapika beere nga alise yes bannayuganda mbajjukiza nti vibes UG celebrating emyaka 4 ng'eweereza mu Dubai ekola ebyakabyete esupportinga bannayuganda n'okuba ng'ebunya information mu Dubai yonna ku myaka 4 nga 7 egenda kuba n'abantu bakabi 7th December mwena mubeereyo mu supporting vibes UG ticket 10 ku 2 beere nga mugenda ate waliyo neyaaki abanasobola okuba nga mu dealingako ne bafana gwagala okulaba ku bayimbi bo vibes UG celebrating emyaka 4 mwebale nnyo okwekumira ku mutimbagano tubaganyo tubagalira ddala lwaki oyagala ogamba abantu nja bagamba bugambi nti mwebale kutulaba n'okusubscribinga Dubai Uganda tubayetera story y'amabira uncovered mabira etuuse etyawo tugenda bakuba mpola nkola ya slot amin